Bannakibiina kya NRM okwetooloola eggwanga lyonna olwaleero lwe balonze ababaka aba paalamenti abagenda okukwatira ekibiina bbendera ssa ababaka b'abakyala era nga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulonda kutambudde bulungi. Nga Big Media etutuuseeko mu bitundu wano mu Kampala eby'enjawulo okubadde Makindye era ng'eno tutuukidde mu kitundu ekya Makindye East ng'ebyayo tusanze bitambula bukwakku. Mu zooni eyitibwa Kironde wali emuyenga abaawo bo bakaanyiza kimu nga nkuyege ne basalawo okuwagira omuntu omu era nga wano ku kifo ky'omubaka omukyala bawagidde Shamimu Nanfuuma abadde ku mbiranye n'eyali omubaka wa pulezidenti e Makindye Amina Lukanga. Nanfuuma obululu bwonna obadde busoba mu 200 abuuse buva Lukanga n'avaawo na 0. Abawangudde ye Shamimu Nanfuuma awangudde Amina Lukanga. Amina Lukanga badde talina agenti era afunye 0. Oli afunye 2+. Bwe tumaze ne tugenda ka MP Makindye East mukyala Judith Abaho awangudde abalala bonna teri agenti ale tebafunye n'akalulu. Mu zooni endala emanyiddwa nga Namuwongo Market wano nabo tutuuseewo abaawo okulonda bakujjumbidde era nga nawano nawo Nanfuuma Shamimu akalulu akawuuse buva nga wano afunyeewo obululu obukunukkiriza mu 300 ate ye munne badde ku mbiranye Amina Lukanga n'afunawo obululu buna bwokka. Era tubakulisa bonna abo bayise mu kamyufu era tusaba bali babadde bavuganya nabo babawagire kubanga bano bafuuse ba flag bearer. Ku kifo ky'omubaka wa paalamenti aba Kironde zooni era bakaanyiza ne bawagira omuntu omu ng'ono abadde Judith Nowabina Abaho era ng'obululu bwonna abukukumbye esonga ne mu zooni eya Namuwongo Market era nayo obululu abuuse buva. Tuvudde Makindye twolekedde ekitundu ekya Lubaga North era ng'eno nayo akalulu tusanze kajjumbiddwa ebitagambika wabula abakola ogw'okulondesa okubadde Ssebagala Christopher beevumye abatali bannakibiina be balowooza nti be bamu ku abo ababadde baagala okwetaba mu kulonda ate n'okwagala okukukyankalanya. Kati ffe twagala tugobere register kubanga abantu bonna okwewandiisa kwarangibwa buli muntu n'amanya nti kati NRM ewandiika. Kati ate bwe tunaaga nti buli muntu alonde kiba kitegeeza n'abatali NRM bajja kulonda. Buli bulungi security nnungi nnyo olw'ensonga nti abakuumi we bali poliisi etambula naffe bennyini nga bannannyini kitundu tulina security y'ekitundu tewagenda kuba buzibu bwonna. N'okuvuganya okw'amaanyi era ku kifo eky'omubaka owa paalamenti w'ekitundu kino kubadde wakati wa Singi Katongole omuwanika w'ekibiina kya NRM kosa Dr. Isaac Lwanga mpozi ne Kenyanji Safina. Bali mukuba tebali mu register tebali mu ki ne bamane bagamba buli ayagadde yabayingira. Tetero NRM kuyingira munda. Kyekoka kyekireso obuzibu ne katulinde security. Ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala era Lubaga nayo okuvuganya kubadde wakati owa Nanfuuma Shamimu namuli Joel Yazake mpozi ne Lukanga Amina wetuviiridde Lubaga ng'ebyokulonda bikyagenda mu maaso. Mu kitundu kya Lubaga South Big Media naye etuuseeyo ng'eno ekifo ky'omuntu agenda okukwatira ekibiina kya NRM bbendera kiwanguddwa Mbaziira Musa ng'afunye obululu obuwulira ddala 369 so nga gw'abadde avuganya naye Lufuunya Deriki afunye obululu 32 bwokka. Ku kifo eky'omubaka omukyala agenda okukwatira NRM bbendera mu Kampala Lukanga Amina afunye obululu 11 ng'ate gw'abadde avuganya naye Nanfuuma Shamimu afunye obululu 18
so nga Safina Kenyanji yafunye obululu 2017 bw'atyo wano n'aba ng'abamezze. Kibalizi John